Ebiseera ebisinga abakyala mubeerawo ne mwebuuza nsobola ntya okubeera nga ndeetera omusajja wange okuba nga ndowoozaako nze nzekka kankitwale nti okumuleetera okuba nga abeera obsessed naawe. Abamu ne muwunzika nga muddukidde mu ddogo nabagamba nti eddogo eryo oliraba lyetaaga okusustaininga. Eddogo kye kintu ky'okola n'obeera ng'olina okuddamu kikola oganga olina okuseesaamu. Obeera ng'omuntu akedde ku makya n'okuma omuliro, bw'ogulekawo n'otaseesaamu guzikira. Bw'oguba teguzikidde guvumbeera. Bw'oba oyagala gubeere nga gwaka bulungi nga bwe gulina okwaka, kitegeeza olina ogwatendinga buli ssaawa ng'oguloboozaako. Ekintu ekikyasinze okuloga omusajja oba ekintu ekyasinze okuleetera omusajja okusiriwala, ebintu ebisobola okuleetera omusajja okubeera ng'alowooza ku ggwe wekka okubeera ng'akusiriwala kankitole we batyo. Teweetaaga genda mu ssabo, weetaaga kweroboozaako nga ggwe omuntu. Ekisooka kwe kubeera ng'omusajja omuwa eddembe lye. Teri musajja alinza kuddawo n'amiisinga mukazi amucunya amufuga mpoziko nga yafuuka addicted yafuuka victim wo. Abakazi mulowooza nti omusajja bwe mulunda ne mumalako emirembe ne mubeera nga mubeerako mulingiriza mu kino ne kiri mbulwa agenda okunjagala ennyo bwansiriwale. Omusajja yenna oba omuntu yenna nemegamba musajja omuntu yenna bwe tuba tukula batubuulyabuuliza ekyokukola. Todda wano sawa bweziti, tokola kino, tokola kiri, tokola. Yes, n'obufumbo bulina amateeka gaabwe era agaagala okwefaanaanyirizaako ago ge baatuwanga nga tukula. Naye ate tuba bantu bakulu. Kati omusajja oyo gw'olaba gw'olunda ng'akabwa, gw'olemerako okubeera nga buli ssaawa oyagala omanye ekyakola ogenda mutama. Kati gw'ayagala okubeera ng'oganza busimanya mbw abeere ng'akuloboozaako ng'akusiriwalako ng'ate omutama butami olaba nga kikola amakulu. Muwe eddembe lye, muwe freedom. Leka akole by'ayagala. As long as byakola tebikulumya, as long as byakola tebyonoona maka gammwe, omusajja muleke olabe bw'agenda okwagala. Kubanga teri muntu atayagala muntu amuwa mirembe. Buli muntu anoonya mirembe waali. Kambe nze kambe ggwe kaabaani. Buli omu anoonya mirembe. Omuntu yenna asobola okuwa emirembe ojja kumuyisa nga ekyatika, ogenda mukwata ng'ekyatika. Kubanga amazima akutegeera akuwa emirembe gyo. Namba 2, siima. Abakazi temusiima. Mulowooza nti olw'okuba omusajja asasula rent, agula emmere, akulabirira nti buvunaanyizibwa bwe okukola ekyo. Kituufu buvunaanyizibwa bwe. It is entirely his responsibility to be doing that for you. Naye tekitegeeza mbu olw'okuba buvunaanyizibwa bwe ate tosiima effort ye. Omusajja alinga mwana muto. Omwana omuto bw'akola omulimu n'omugamba weebaleka maama bannange okoze nnyo n'omuwaayo ekinusu, enkya ajja kukera ku makya yeetume nga tonnamutuma. Enkya ajja kwetuma emirimu agenda gikola nga si ggwe amulagidde. Lwaki? Kubanga amanyi nti maama asiima. Bwe nkola bampayo 10. You showed gratitude. Ne bbaawo bw'aba alina byakkolera kaweebale mwami n'akugulira ekyeteeyi weebale. Naye omusajja amugulira engoye n'azireeta n'azitunuulira ng'ebisiimuula n'ayambala yadde n'okugambako ekigambo thank you. Ng'olinga agamba nti ky'ogamba nti eri abakazi baliyo nga bali mu bufumbo nga ye talabangako olugoye lwa bbaawe nga bbaawe yalumugulidde, nga talabangako yadde ekintu nga bbaawe yakiguze. Mulina okuyiga okwebeereramu, mulina okuyiga okubeera nga nti oba oli n'omuntu muleetere ebintu ebisobola okuleeta nti bw'oba toli mu bulamu bwe abimiisinga, bw'abimiisinga n'amiisinga eyali abimukolera. Naye kaakati ggwe oli awo mu mbeera just bwetyo. Namba 2, ng'omuntu si buli kimu nti olina okukiyombera. Bannange waliwo ebintu omuntu byagenda okukola kubanga obeera naye. Tagenda kwegendereza ng'eggi nti ogenda kwatika, togenda kwatika. So tomuleetera kubanga buli kaakola atambulira ku eggshells, yeeraliikirira. N'ensobi obusobi ebaddewo n'amanya nti oyo tebamunnyonnyola kati agenda kundeekaanira. N'atandika okulowooza okuba nti ogenda muleekaanira, n'atandika okulowooza okuba nti ogenda muboggolera. Kwegamba ng'awulira akutya. Kati njagala mbuuze, bw'aba akutya nga oyina entiisa, oyagala omuntu oyo mbw'akwagale mbw'abeere ng'akulowoozaako munjagala nsiriwale ng'akusiriwala biki?
In fact woba toli mu bulamu bwe ng'oba olinako wammwe gy'ogenza oba wamufo ky'okuloboozaako nti akusibwe agamba ogira obeerayo kati singa bamwongerayo ennaku n'abeerayo ennaku eziweraawerako kubanga tolina ky'omugattako ate w'obeera waali akutya buti omuleetera okutya omuleetera okwekanga omuleetera okulowooza nti bannange oli kintu ekitiisa ekiri awo. Ekirala oba oyagala omusajja akusiriwale mmwe abakazi abali eyo muyiga okubeera playful yiga okusekako naye wenna olinga ali mu barracks nti bagambye nti teri byakuseka ate ne mu barracks ndowooza baseka olinga ali ku training camp y'amagye kaye nti munawe mu training camp ogenda sekaki osekaki nga like mubeera ku task ate nga byamaanyi ate nga bimenya ate nga bikanga ate nga ba dropping abantu kitegeera dropping like nti bali ku training asito failing nga goba kugoba kyentegeeza ekyo kati obeera nga ali mweyo embeera buli saa omusajja buli bwakulaba gwe feesi ye banyiivu onyiiga n'onyiiga ebyetaagisa n'ebiteetaagisa n'onyiiga by'olina okunyiigira ne by'otalina kunyiigira in fact n'onyiigirako nenneyiba onyiiga ne by'otalina kunyiigira kugamba omusajja n'atandika okuba ng'atambulira ku maggwa around you tasobola kubeera himself ng'ali naawe kubanga yeeraliikirira okunyiiza kugamba n'oŋŋambo anjagala nnyo mbu njagale senga njagala nga tonnaba kuŋŋamba nti nyala omusajja anjagale nkoze nti omusajja anjagale tereeze neeyisaayo tunuulira ebintu bino wammanga bw'onaabikolera omusajja bannanga ajja kwagala buli musajja anoonya mirembe anyonya peace. If you are his peace, why won't he love you so madly? Obanga gwe mirembe gye lwaki taakwagala ekiralu naye oli awo gwe just obeera n'omuntu emirembe gyo togimuwa kwagamba nga muli awo just bw'omutu talina mirembe gyakufunamu muwe emirembe muwe eddembe muleke abeere nga obulamu bwe butambula bulungi muleke abeere nga akwesunga okulabako ate most of all omusajja tomumma kasolo muyina ebintu byammwe bye mukola mubonereza abasajja muno njagale waliwo abasajja nkiddamu nga ye tasobola kubeerawo nga tazinye emmana era nga oba oyagala ayenda oba oyagala akukyawe tandika okumuteerawo ennaku tandika okumuteerawo embeera tandika okumugamba omutwe gukuluma ajja kwenda kubanga yakunyiizizza n'omumma akasolo kubanga yakoze bw'ati n'okulaba oti lwaki ogenda mu buliri n'obusungu lwaki totuula naye wansi ne mwogera nga tonnaba genda kwebaka kiki ekikutwala ogenda okwebaka ng'olina obusungu ku mutima sit down mu byogereko nga tonnaba genda kugamba nti kangende neebake kyekisinga kyekigenda okuleetera amaka gammwe okubeera amalungi nebbaawo okuba ng'akuloboozaako weka ate ng'akusiriwala munsikirize enkoma wano temwerabira subscribinga kulikinga n'okomentinga omukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo abalungi bange baagala nnyo nga gye nkomeza tulina YouTube channel endala Story Hub Uganda gwanyumira stories ez'ekisenge osobola okuyitayo n'osubscribinga Facebook page Senga Face 256 TikTok account Senga Face 256 osobola okufollowinga bw'oba olina TikTok account mubeera bulungi mweraba temujjanga okwo. Yeah.